eri ne bayita Olivia mu kisenge ne bagamba Olivia Lutaaya ogenda kufuna buli kimu ky'oyagala. Maama we baali bamutuuzizza dda nga naye alaka yayidde. Ne bagamba Olivia oyina emyaka emeka, oyina abaana bameka? Ti nina abaana 2. Abaana bo bagenda kuweebwa amasomero amalungi, ogenda funa amaka nga mulimu buli kimu. Ekyokubiri tugenda kuwa bizinesi ya bukadde 10, amaka amalungi. Obesulawa nsula Namwongo kyetwagala kiri ekintu eki kati olabo bonaabona wasoma kati gwe Bobi Wine bwafuuka pulezidenti olowooza osobera minisita gwe webuzeera babanno bwe bafaanana banno babeeyagala gwe tobalaba bwe babeera ku nnyonyi tolaba ne boogera ne banafuya ne bakuba ne bakola buli kimu. Kakazi kattu katunuddaali n'agamba kati obadde tomanyi na lunaku ludda mu kkooti. Goloza myaka 3 giwedde ba MP tebeeyagala, Bashami Malende tobalaba, baali tobalaba. Olivia neetakula. Olivia n'agamba ngenda kusooka neebuze ku principal, ngenda sooka n'abiki byoliko. Abamu abafamile be baali balese ne bagala omusiru ono, laba omusiru. Olivia twabonaabona dda. Olivia obwavu bwatukuba, laba omwana. Kazi katu ne kasoberwa. Ne kadde ebbali ne kayita oba abeera maama waako koogeremukko naye nti maama nze bannaye mbadde sifiiringa kintu kino kubanga mbadde mukomera abantu bambeereddewo, mbadde mukomera nze njagala Bobby ndi wankyukakyuka. Mwana ni ggwe ennyumba mukyalo egenda kugwa, abasajja baalese miliyoni 2 ewaka, abasajja balina sente. Omwana wo Jeremiah agenda kutereera nawe otereera ofune edduuka ku waamu niwonaga kati kiki oliko. Olivia naga musoke mundeke abazadde abamu pressure ne zibakuba ne bagamba basoke kati bali abana ne babayita basaanya n'abagamba kakati mukike muliko mumanyi bino byetwalimu mu bintu byakyuka nga yakasente bamugize dda. Sanya n'abagamba mmwe kuno okubonaabona katugera kuddayo bulamu butereere. Ne bayita Sanya KFC fulufiga nga omanyi ekyalo najja n'ebi KFC ne bawa Sanya awo ne banna abakkiriza ne baluma ebifi. Abaddayi Museveni yaloga embuzi za Uganda ne baluma ebifi ebya KFC naye nga biguze mmeka 8,000. Omwana ekifi akikulumira muli bamachete bakibalumira muli ne bagamba batuuka ali mu kkomera. Omanyi Museveni yabadde asiba abaana bano bamaze okuluma ebifi babalese mu kadukulu basooka Sanya Muhidini kimanye bamukonvikitinga emyaka 2 ng'ali mu kkomera badde akatambuzaako omwaka nga gumu na kitundu bamukonvikitinga. Sanya Muhidini zuno sebo n'awanika omukono sebo yamuwa n'ekitiibwa sebo my lord Brigadier Freeman Mugabe nze Sanya Muhidini Brigadier Freeman Mugabe nze Sanya Muhidini ndi musajja musiramu awo nakwota kibili n'aba NUP ne Bobi Wine nti batukozesa okwogya ekibuga. Abasajja abo babi nze Muhidini ne bankozesa ekyo tumanyire gavumenti eno kooti yonna esirise. Kaakati sebo omulamuzi ebbanga lyemmaze mu kkomera mboneredde nga Sanya Muhidini bino ebikola bye baatuma abasajja sigenda kuddamu kwatagana nabo. Amazima nagalabye nzera Muhidini Sanya n'awaanawaanaawo jeno full figure baani abo balamu n'aboogera olwamala ekisajja ne kisika kigira kiti kyanyanyamu awo ku matama kati
nakuemeza ogambye ki netonda sigenda biddamu era sawa kisonyiwa sajja nagamba kakati nafula awandika awo nawandika wali abalala n'abalala babiri ne bawanika bantu mmwe muweereddwa beiru era misango gibagiddwako mujja kukomawo kweripootinga just waliwo obumu muteereddwa musonyiddwa bali abalala ne bagamba oba naffe tukkirize maama laba geeti bwe bagigula abalala ne bagamba tukoze tutya kakati abalala bagamba tukoze tutya munange babateeka mbaddayo wali munda mwanyinaze Olivia Lutaaya yagaana Machete n'agamba ne bannange nze ngasse omutima wange tegugula kukolera Museveni abasajja batugamba kati saanya balamu abagamba bali Museveni ayagala kola press conference eyo ng'erimu Olivia Lutaaya Machete ne Saanya figures ezimanyikiddwa ezisobola okumuggyako ekikoliko enti asiba abaana ba NUP nga tebalina misango bava mu kooti ne baleeta buli munene agenze Luzira abasirikale batulugunya Olivia Lutaaya mukomera abasirikale abakyala kakazi kattu bwe bakenyinyala gwe laba ebisibe ne babikokinga awo ebimu gwe kati ogaana otya laba baatega wali NTV akawungeezi babatadde okuli eri Olivia Lutaaya tebamutadde ne bamujolonga Olivia obusibe ne bumuluma Olivia n'akaaba Olivia n'awulira ng'ennaku emuluma ekera ne bamuyita Olivia Lutaaya Olivia Lutaaya Olivia Lutaaya Olivia Lutaaya najja emisinde maama wange agenda okutuuka osamugamba waliyo abagenyi bakama bange naye bw'otuuka wali kkiriza mwana wange obusibe buluma Olivia tubadde nawe wano mukomera oli muwala mulungi bino byobulamu bw'ensi byakufuna kasente obulamu bugenda ttereera bagenda kuwa woofiisi Olivia Lutaaya kati abanno babatadde nawulidde babawadde ennyumba babawadde buli kimu kati mwana gwe gwoloza kiki omukazi n'ayogerera Olivia Lutaaya Olivia namugamba kale mami n'atuuka wali bamutuuza Madam Olivia you are welcome sit there omusibe bamuwa n'entebe you are welcome ne bamutuuzaawo Olivia Lutaaya kati ne bamugamba kati bamanya waliwo omuntu emikwano gye waliwo ku mikwano gye egimu gwe bajja naye erinnya njaddyogerawo mu maaso n'omu ku bafamire n'atuula wali ne bamusomera namugamba kakati mukyalo Olivia Lutaaya obeera wano omukomero mazemu ebbanga bwe liti tukimanyi wakwatibwa twetonda okukukwata ebintu tebyali byangu ne twagenze wa mukulu Museveni ne tukwetondera n'akusonyiwa oli mukyala wa maanyi essaawa zino toli munyankole oli munyankole nawe abannaye siri munyankole ng'ofaanana abanyankole taata walabika ali munyankole taata osiye gundi taatawo yali mukwano gwange nnyo omusajja baali bamuprofilize oyo yali mukwano gwange nnyo bambi era General Lutaaya omumanyi Lutaaya tyawe twali tumwinako oluganda kati laba bwe tusiba abantu abaffe olina lwaki temwaŋŋamba omwana ono lwaki temwaŋŋamba kakazi kattu tekabitegeera nga beekookinze dda namugamba kakati ekiriwo kiri kyenkitu kimu second chance ekomyewo tukusaba okkirize weetondere General Court Martial lwe baddamu okuyita ogenda kuteebwa banna abalala tewali bweru gwe bakubireko essimu baabano katwogere alo oli n'agikuba n'agiteeka mu lawudi Saanya mukama oli otya natandise okukola obulamu bwe nga bwe nabubala bwe buli
obulamu nga bwe navala bwe buli nti oli ludda bannange neeyagala akamotoka bagenda ku ne bamukisika eriyo. Olivia Lutaya n'abagamba bannange byonna mubyogera naye nina okwebuuza ku bakama bange nzikirize bante nonga aweebuuza ku bakama abo bandi be bakulira kooti nti bakama bange mu NUP yagamba SG ne President Kyagulanyi Fulufiga n'amugamba gwe kati no mwana gwe byawe webuzaako n'ayogera buli kimu na kakazi katu ne katuula ne bikasobera. Olivia Lutaya mukwano gwange osi namuyita namuga mwana gwe kikyoyagala mu bulamu omukisa Katonda agukuleetedde omukisa Katonda agukuleetedde namuga kati oswagala nkoleki bana abasajja banene nange mbadde sibalabangako bakama bange ono commission of prison yabalese mwana gwe fe tukoze ebbanga ndi mayinja 3 nesizimbanga sina basajja bakusuubiza kino gwomanyi kyoli omanyi Museveni okubeera nga akumanyi mwana gwe tonswaza Olivia Lutaya n'amugamba osi kino ekintu kinene nze mbadde saagala kubeera wa NRM namuga sino sikyakubeera wa NRM gweyogera bwogezi bwoyogera wali nti neetonze baana abasajja bantuma butumi nga mbamba waayiriza nga mukazi ow'eddiini nga mbamba waayiriza. Subhanallah, Mungu atusaasire. Olivia n'atuula n'akaaba amaziga oba we yajjukira liita Nabukenya oba yajjukira myaka gyayiseemu. Olivia Lutaya ne osinamuzaayo asanga ku mmeeza nga miliyoni ezo 4 babupanze bati. Mkyalo Olivia oli otya ebyokulya wano muli mutya ezo nno twaleese ssente nga zizo bano bakulaije ssente ezo zizo kakazi katune kazitunuulira tekazikwatangako mmanyi ffe bafuutu soja nange ennya sizikwatangako 3 sizikwatangako ne kazitunuulira bamayinja bali wali bakulaije gwe balamu ali wali minisita esimu bwe zivuga temuvaawo nga takkiriza temuvaawo. Olivia ne bamugamba kaakati osalawo ki kubanga kooti n'ekyesobola otuula gw'okkiririza niwe wakawungeezi kati bagiyita ffe kyetwagala ojje mu kooti ogambe Bobi Wine ye yatutuma. Wulira, Bobi Wine ye yatutuma okyokyogere ogambe nti Bobi Wine ye yatutuma tukole kino bwekiti ne bwekiti era ogambe twetonda era oyogere ne mu Luzungu. Do you know some English? Nagaba nanga ate lwaki ebyo byonna byagira. Olivia n'akangabira n'agaana. Abasajja ne bagamba musooka omuzeeyo katini ne beegeyaamu awo munda nti ne beegeya naga tukoze tutya nga kalemye ng'essimu ziva eri Museveni oda yagikola oyo omuwala Olivia Lutaya. Olivia azitowa nze natidde Olivia Lutaya asinga ba Mathias Mpuuga ba Mr. Bitano omwana n'alema. Abasajja ne batuulaawo ne beegeyaamu ne boogera ne banyumya ne bagaa kaakati tumukole tutya. Osi naku 3 mutulugunyemu omutami ekkomera katulemesa kati addiru yaffe ewedde oda nekolebwa ne bamukyusa woodi ne bamuteeka mu ggaali. Eggaali mwabatabeerangako mu kkomera bagita 99 Kagongo webakooti ebigere eriki RP baba bakigambye kati abona omusiru singa kati oli bweru ffe twatta bantu tuli mu kkomera tubonaabona ggala omusiru ono n'akulinnya
nakaterera Olivia gano lete chidoli goyonje manju ha barapi ne bafuka barapi ne basuka barapi ne bafuka barapi ne batulugunya Olivia nakaba amasika na mukama ateno purgatory yokunsi abali yawo gwe mwana gwe tuwayonjeza otambulolaga budde bwa foreign olina kuba olwi ekomere lyokubiri kukiriza Olivia ne bimusobera Oluganda yava Namavundu ekyalo kiri Gayaza bakita Namavundu Oluganda najja Olivia Lutaaya yava Namavundu najja kwoloba yatwana mu ofisi ya OC olyotya muzukulu ebbanga lyabaze mukomera nga tamukyaliranga muzukulu olyotya gye bali muzukulu munange bankyaliddeko eyo ne baleeta kasukaali ente mu lujja mweri muzukulu akyotulumya obwavu mama oyo yafanga oli mwana muto nze yamuyamba muzukulu kkiriza naate sikutegedde mbadde sikulabanga ku gwani nze yali azaala maama wo mbeera Namavundu jjajja mbadde sikumanyi jjajja nze bino bya struggle bya kukyusa nsi jjajja bwe mba mwalidde ssente zammwe mulye ssente zammwe tebinkwatako kaakati baba bakyali awo ku Olivia ng'eri bondage yo yagenze kitalya abasiba balla bana era mugenda bawulya 4 bana bakkiriza nga bano bamaze ofuluma bawandiise lisiti bana ne babagamba mumatize n'abalala abana abalala bamatiza ye lisiti yange erwamba soma abakkiriza abalala mwizoloza byakusaaga abana bano mulimu n'ekamenyo omo ng'abadde w'amaanyi neyakkiriza ganda bange naye ng'abaana babakkirizisa mu kutiisibwatiisibwa abasajja bo kye baagala kwenaaza mu bana abakkiriza kuliko Kijambu Simon kuliko Lwanya Stanley Mafubi David ne kubeerako Rugumayo Robert yawandiise Muwanguzi Paulo naye n'awandiika Muganza Joseph yabateereddwa ne Muwanguzi Paulo ne Kakoza Muidini ne Segujja naye ali awo yandikkiriza ne bano abalala bonna babagamba Olivia Lutaaya bamugaye kyonna kyayagala kuba bo kye baagala kwenaazaako kikoligo nti basibye abaana ba NUP babatulugunya babasiyaga era babadde bapulaninga kwa Museveni yali abawadde mu wiiki ejja ku Lwokubiri bagende mu State House ateeke wali Olivia Lutaaya Muidini Sanya n'abalala baboogere nga abamu babinterpretinga balumirize abasibe ba NUP era bagamba ebigambo bino musabire nnyo Olivia Lutaaya asobodde genda omukyalire akaseera kaali bukazibu bano abasajja babi osibye Museveni abaana b'abantu Saabatemo sajja gwoli kibi osibye abaana b'abantu emyaka 3 essaawa zino bafukamiza bakwetondere obafukamiza olw'okuba olina kyonoonya obawe ssente ezaabwe Sanya Muidini oli mukunda ba muganda wange Sanya obudde tebunaggwayo bw'okwekuba mu mutima Muidini Sanya Bobi Wine tabasibisangako Muidini Sanya twegatta ku revolution eno kununula ggwanga lyaffe ne bwe naali badde nga nze mu mirasanafu gwe bakutte Bobi Wine tafunangako meeting n'abasanya abo Muidini Sanya bano abasajja baagala bakozesa weebuuze kansala w'e Masaka aluwa essaawa zino atagala butagazi weyayizi mukwano gwammwe ono omuvubuka gwe bagamba NUP amwokya paasi ali luddawa tewali kisinga maanyi g'abantu
tiwali kisinga maanyi g'abantu mu idinisanya. Njagala ekyo kitegere. Kaakati Olivia Lutaaya akyagaanye. Bano bataddewo embeera yonna okulaba nti bamumatiza batya. Era family ya Olivia nsamugiweereza message eno. Bananga omwana mumuleke. We are ready okulwana Olivia ave mu kkomera. Museveni abaana bate. Era tugateekawo next week embeera y'okubanja baganda baffaabo. T-shirts tugenda zambala. Makooti tugenda kulumba. Tubabanje bategere tuli serious. Ba MP muli mu kusaaga. Ndabye Muwanga Kivumbi balulume bayiga mu kwataganye siba mulwana mwanyi. Ebbago lye mwanyi. Muli mu kwebuzaabuze be bituyambirawo essawa zine mwanyi. Bali mu kutambula simaguleta Buganda. Mwina akantu kampuuga ke mutambuza Muwanga Kivumbi. Buganda kokase ebizibu byonna ebiruma abanna Uganda. Muwanga Kivumbi bali mu kutambula olwaye bakubye olukuŋŋaana e Butambala. Lulume yatudde wali DP Buloko. Balina kye bapulaninga DP Buloko. Eyo DP Buloko teyagalangako Bobi Wine. Muwanga Kivumbi atudde leero Lulume ku kino bakwataganye. Abedi Bwanika mwali mu tent. Joyce Bagala mwali mu tent. Honorable Naluyima nawe kulabyeyo. Mbalabi basaazi. Bannange temuzanyisa struggle. President waffe bakamala omukuba amasasi. Butikanistan. Ebyo temusobola bivumirira. Musima muvuddeyo munga yatambula Buganda yonna simanya bya mwanyi. Bwe mwatambula n'empuuga ku byettaka byakomawa. Mwavayo nga mpuuga mumwaga mulangirira nga president wammwe. Kati Muwanga Kivumbi nkugamba ebigambo bino. Buganda Caucus tevangayo kubanja abasibe bakwatibwa. Buganda Caucus esirise ebbanga lyonna. Kati mwagala kwezaayo mukuŋŋaanya abantu mubagobe. Tebabasirwalirako. Eggwanga bannayuganda bafiira ekiteezi. Embozi yasirikiraawo. Omanyi bannayuganda bafiira ekiteezi. Omuwendo ogulyawo byakomawa. Nga temukyabyogerako. Muve mu political bulingi Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi esaga ya mpuuga ebaddewo ng'alumba NUP. Alumba Bukamaawo n'osirika n'omumunyala. Radio nga togenda. Bino ebyeggulu n'osirika. Bano balumu musirise. Kati muvuddeyo nga DP Buloko mbutulwani etteeka ly'emmwanyi. Emmwanyi ye yaffe. Buli muyaaye yeerimbika mu mmwanyi. Musima mmwanyi. Abe Butambala emmwanyi zaafadda. Tusooke tulwanyise Museveni. Oyo gw'otutte naye Dr. Lulume bayiga. Y'omu ku bantu abatagala Kyagulanyi. Era mpuuga alina ekibiina kye yawandiisa. Nja mwetegereza akantu kano. Ekibiina kya mpuuga bakiyita People Power Front. Bwe yawandiisa ekibiina kya People Power Front, kati ne tujja ne tubagamba mwegendereze. Kati bano ab'Ekatonga nabo ne bayita mu mpuuga musima kati babaganye simanya obubonero simanya biki Katemba. That is political bullying. NUP mwala bengeri gye twagikukusaamu. These people are masqueraders. Olutalo lwe bayina kwe kuba Kyagulanyi ne NUP. Nezi basanze Bobi Wine okuva lwe yafuna obuzibu nga mwagala afe. Amaanyi geyongera bweyongezi. Abantu beekuluumulula kuva ku makya paka kawungezi bali magere. Abavudde Sebbeyi, abavudde Kalamojja, Isingiro, Manafa, Namavundu, Nammere, Lusaka lw'emmese. Bonna bali wali baleeta ssekoko, baleeta nkoko, baleeta nte. Mwenga tebabakyalirako. Era bino mbibagamba. Ennugu gye muyina n'obukyayi. Basajja mweye balemesezza naddala no mu Buganda. N'abalala bali mu NUP. Abatandise okwepositioninga singa Bobi avaawo. Mbalaba waliwo abantu abo babiri bagamba Bobi bw'asuulawo ekibiina kya Nuupu ze pulezidenti addako. Neera n'abamu Museveni alina akantu k'abayisaamu okuba abakulembeze abali mu Buganda. Buganda obutaddamu kuvaamu mukulembeze alinga Bobi. Abasajja besetinze.
era bambaga singa omuyaye yafa singa yafa besettinga dda ssebo bw'avaawo nzaddawo nzabeera pulezidenti wa nupu ate nno bagamba kuddawo kutya si kukyusa uganda batunulidde mbere pulezidenti wa nup olutalo lunene era mukama wange alina okubeera sober and vigilant because these kakunis the strategic abaana bagezi babala empiki kubanga Bobi Wine afuukidde Museveni obuzibu. Museveni aga kati Bobi Wine tulina kukola bwetuti ne bwetuti. Era nammwe abalwana abakulembeze b'omu Buganda kati otunula mu Buganda mukulembeze ekyaliwo kati ayinza ofuuka deputy president kale ku bakulembeze abatoyo zaake bamukubye ne bamunafuyiza ddala naye ng'olowooza entalo zivaawa bakuba zaake nani papa mwenno mwe musaaga greed for power abantu bali strategic nimwe abantu b'omu Buganda bamwagala bufo timwagala buyinza kasaba gamba gwe kino noddawo nodda mu kugubanira abantu bo bano beeseetinga ne batunulira ekinene ni abantu b'omu Buganda bamutuswaza mwagala bufo era mbagamba olutalo lw'okutta Kyagulanyi lunene kati mpuuga essaawa zino I'm telling you kino mukijje ku nsi abamu temwagala kiwulira abantu b'omu Buganda mwe abeetunze essaawa zino babataddeko ekintu kya bagenda kugulawo site mbwentebe bagiweetebe site kira site bakulyetinga awo ba MP naye eri Mwankole bayongedde ba MP 3 constituency 3 bwe bagenda baayo nga busatu musanyuke 3 ezo 3 Museveni azikulyetingidde mutabani we Muwoozi ne Lwabogo naye n'amukulyetingira. Mbagamba ebigambo bino bwe mutategeera bino lumu byaleeta musiba parliament president bagenda mulondera mu parliament omuntu asinza ababaka abangi nalonda president abanaddako ye leader of opposition yebere eyokubiri mu parliament ale sitting kakati bo kye bapulaninga mugenda kulaba mu maaso awo kye babalambu Muwoozi abeere kuwa president eno bateekeyo Lwabogo ku opposition eyo setting weeri era mugenda kulaba fights sikyeze mugenda okulaba mulaba Odreke Lwabogo nga yerwanyisa ne Muwoozi right now bali mukola strategies bampuga mwebali basooke banafuye Bobi Wine era bakikoze kikyaganye. You will see even our MPs ngaba Veronica Nanyondo nga bakikola Mwankole babongedde constituency 3 naye nga njaku ekyalonde eba constituency Mwankole Katwe eyo constituency wano mu Buganda ne bagala tukoze tutya babadde balina bakansala bangi babigasse Lubaga bayinza okwera ne balodi kansala babiri eriyo babawe kakati mu parliament wano Anita Amongi balina omufulumya akkirizo bagana taye bwagenda fuuka speaker bwafuuka speaker Museveni ayagala ekisanja kimu kino ekigenda ekiddawo akyagala waye yasala okufiira mu buyinza kati Odreke Lwabogo ali eri ne Muwoozi baba woya
ono abeere ku opposition leader oba ono abeere deputy speaker. Tekiwawunyisanga Lwaboogo agenze neyesimbe Lwampala aga amawulire gali munda. Era bino ebyalumu diversion etteeka Mpuuga ali mu ddibaga. Mpuuga yagenda odditeeka ku fulo ya paalamenti alisome. Mukabe bannaabo opposition bannaffe nga babi Mpuuga alisome. Era mmwe bannayuganda abakyaliisa ebijanjaalo empiso n'obatunuulira n'obeewuunya n'ogamba banani abaloga. Bano abasajja gavumenti ya Museveni mbi. Bano abasajja ba Mpuuga temwali bakkiriza nagenda ku mikolo. Bano bamuwanga Kivumbi baleeta byammwanyi. Ekifo ky'okutambuza kampeyini ebanja abasibe baffe bali mu bakkirizisa oleeta byammwanyi. Abasajja abakulu Kiteezi gwali mulamwa gw'amaanyi kati gwasirikiraawo. Abantu bafa ne bavundira mu ttaka ne bavundira mu tebakyasima. Ninga bannayuganda abafamile ne babasirisa. That is the country we are. Ne Museveni aleeta zi diversion Saabatemu oyo n'abagamba mwabba akalulu kange Nuupu yakabba. Mwabba akalulu kange kati aleetawo embeera ebyakalulu sigenda biddamu. Awajja yakanyuze mu kisero ffe ba student of psychology and philosophy nogamba yakanyuze mu kisero temulowooza nti byayogera byakusaaga. Akimanya etteeka lijja ku fulo ya paalamenti n'agamba Museveni yayimye eyo nga wali ku bya Nyakairima bamujjukira n'agamba Nuupu yanziba akalulu. Era obululu obwo miliyoni 3.5 Kyagulanyi bwe yafuna yabba miliyoni 1.5 n'akibateekamu. Reaction ejje ogwo mulama kugenda tambula. TV ze Uganda zonna bazisasudde zigenda okwogera. Lwaki akireeta kati banziba akalulu agenda tuka agambe Electoral Commission sikyajesiga n'abakisi kyabeesiga. Kakati bannayuganda musalewo mutya ababaka be bagenda olonda babiteeke mu paalamenti awe tulaga. Era mugaba yatuuse n'ekiseera n'aleeta ba tiktokers. Buli tiktoka bagenze wasali musale eggulu buli omu bamuwadde miliyoni 6 6 millions ne bazirya. Nene n'owunyono Saabazonto ne bannange muleme tufuula basiru Saabazonto. Oyo muvubuka Smart Julius Saabazonto olaba twabadde ku kitebe nga president gyali. Ate ono naki ku kitebe mbunja kulaba Bobby nfune ekifaananyi. Muleme kutusiruwalirako nammwe bantu mmwe. Omaze ogenda n'okola bu video ogenze wasali musale ogenda musabo oba ogenze kukola ki. Namulabye bwala anoonya engeri gy'ayogeramu ne Bobby Wine kasitoosobya n'ogende wa Museveni oba omunoonyaako ki. Yakeera ku kitebe oyo Saabazonto yakeera ku kitebe. President we yalabidde abantu namusangaawo ne mubuuza oyagala kikyali wange wayokya ate kocha profile wa evidence obutambi we buli bannone bakulaba eggulu gwenyini nebyoyogerera nti wagenda eggulu gye mulaga muba mugenze kusaba Katonda oba muba mugenzi wasali musale. Eno struggle y'abantu b'amazima waliwo abantu batagenda kudda mu ggwanga wano nga balumbuye nga tagenda kudda mu ggwanga wano nga musajja watu ekikopa akikuba waddira wano namuloose nomuloota ekiro lumbuye oyo nga tutudde mu nnyumba ewange ninga musajja yayiseewa. Kaakati wuliriza ebigambo bino Saabazonto bwe mba mwalya ssente zammwe muve mu kusiruwalira bannayuganda. Omuntu eyalya oyo tetumuwa kati second chance. Be bano ba Mpuuga batubonyaabonyeza nnyo. Abasajja bali mu mission zita Bobi Wine kumujjawo. Kati oyo Saabazonto abantu bamwagala n'abantu be ne babaagala. Yali alooza ssente banaamuwa nnyingi. Sali musali yabawa obusente butono n'abagamba musooke mukuba omusajja. Bobi Wine akubika era babatadde ku nninga abagamba mukuba omusajja. Mukuba omusajja akubika. Omusajja alina amasanyalaze
wamukubira ng'ogenze. President ali UK ennaku z'omwezi 2 bannaye abantu be UK president ajja mumunazeeko amaziga. Ssaabazonto Museveni ajja kukozesa abasuule. Nze Katongole kambe mwavu kambe n'emikwano gyange zimama namu sister Rose Michael gino jijja kumala ennaku bweri nnuma nigamba sister Rose oba mama namu ti ennaku ennuma ne Ssaabazonto yazzaawo nga takyayala akubye jini zino ez'abatabuliki ayimiridde wali president amulengera asinkana abantu naye nga security talina waayita lwakulya nsimbi lwakulyamu bannayuganda lukwe. Baana bange imani zammwe temuzitunda lwa nsimbi. Revolution eno n'olutabaalo lwe tulimu si lwakusaaga. Katwala olutalo olwa entalo mbadde saazoogerako nze bino simanye ebyono omuvubuka liri pazo. Abavubuka tebalina beera siriyasi tembabudde baliri pazo tembabudde. Desmond Tutu yagamba Archbishop Desmond Tutu omuntu ali Newton mumwegenderezanga nnyo. Kati abaliri pazo lunnabe yagenda eggulu ali eno temubawa budde. Be balidde ssente zammwe balidde ssente z'eddagala balidde ssente z'amalwaliro mubagobe. Kino nkibagamba ne bwe munaabeerawo nga mwekkiriranya. Kati kye kyakoleddwa ku Gravity omutujju apipira abantu mu badisipulininge bwe muto mulina nnyiiga. Bannayuganda obulumi ensi yammwe eri mabega. Bana basajja bali mu kwepositioninga. Waliwo wagenda okudda nga babatta nga tokyawaabana mu kkooti nga babatuga butuzi. Museveni walaga mukambwe. Kati obuyinza buli mu mmwe. Tugenda mu kalulu naye akalulu kano nako twali kagezeemu nga twesetinze singa bakabba. Obudde tubuyina wanga mbabuulira 2026 Museveni n'ageza atubba ne tutuula ebiriddako mulimbuulira muli ebikira. Kaakati tukoze tutya strategies ezitwala omusajja okumuggyako. Tugenda kukola tutya? Pretty Udaya Shagala mulimu tyaba Shagala abambejja bamita Pretty Udaya ali awo mwanyinaze Pretty Udaya. Okyaliyo mu kiyumba oba tokyaliyo? Kyakulaba ne ku TikTok sikulaba ndabayo Bafaziru Mayanja basomesa policies. Abaana Bafaziru Mayanja abeereri asomesa policies. Kati waliwo nabadde ninabukirwa ninabukirwa lwaki tova ku president azze sebayaga kumanyira ninabukirwa Rose Michael. Oyo mukyala ninabukirwa teyavuma president teyamanyira ekibiina si ettiimu ya Mpuuga yazze. Kakati nze ababanupu bangira nesina musa nemugamba sirika nyabo ensobi ze wakola ninabukirwa ozimanyi ninabukirwa bye wakola